Full figure wuno bamukolimidde lwaki abagambye nti nasusizza okuba nti nno asibisa abantu ku mutimbagano naye munnange mu katambi bavuddeyo ne balyoka bamugamba nti gwe sibisa buli omu naye naawe olulo lujja kutuuka naawe babeere ng'ate bakuggalira. Jjukira nti Full figure yali emabega w'okusibibwa kwa Shalom. Ogira oyambuka barushu noka kutaka nonoonye ekyokulya naawe ne bakukwata era ne bakusiba. Sibisa banno, buli gwoyagala siba, buli kimu kyoyagala kola, naye empungu terya mulire ekakutaka kwerya newe uli baddi olisasulira amaziga ga banno bikula nti yeno bagitereke bajja gikulaga newe uli baddi olisasula. Amaziga gonna gokaliza banno oli gasasula. Siba buli gwoyagala, samba buli gwoyagala, naye lulibo olwo olisasula. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Akatambi akaleetera Shalom obuzibu n'okutuuka okuba nti no munnange yasindikiddwa Luzira paka nga 3 Desemba twagala tubeere ng'ate tukakuteerako. Yali alina gwakyaziza, yali akyaziza Dr. Kironde ne babeera nga bagamba nti Full figure yali yeetunda. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Full figure mutuufu okuba nti no munnange asiba Shalom oba nedda, twesange mu comment section. Full figure akutabukira nange nangamba lwaki nkukyaza gwe ayonoone eggwanga. Full figure omumanyi kati Full figure yali yeetunda wali ku Mangereza. video kamera tukoleko ono gwe Full figure yali yeetunda wali ku Mangereza yajja you know Abraham 7 zenja banyonyola mu 7 with the time omukazi yagamba owemula nkukyaza n'owemula eggwanga n'okola ne practicals kati kangu tugogamba okyambo yali yeetunda ali yeetundirawo. She was a prostitute selling her vagina at my wali ekibuye webeetundi. Does she have time? Does she have the audacity of talking to Mutabani, of talking about Mutabani wa Mere Nantege muwala w'abaami abasatu? Yagamba muzzukulu wa Olivia omubejja w'ettoro gwe waawaayo atereze enkayala mu Buganda. Now tugende oyo mongwa batalina kutuyigirira mu mbozi. Oyo mongwa, why do we have time for a mongwa? Omuzungu akiyita obnoxious. You know what obnoxious is? Don't really, I can't lie. Abana benda kuzira omusomya oluzungu. You know, obnoxious is something. Chisina. As in? Okusina togona kukutokumanyi. What is okusina? Atama. Like your noise. She's annoying. Oyo Full figure. Yetundiranga bali ku barracks. Ewachiwa. Bwe yava ewachiwa manaye n'agitwala ku dancers ekibuye. Kibuye yasooka kwetundira mu Kibuye 1 wali ewachiwa just opposite the barracks. Okiwulire bwe yavaawo n'agenda ku dancers mu Kibuye 2. This is my constituency. I've been in this constituency for 30 years. So I can easily gather her every day, her way. Bwetweyongerayo ye munnange Fred Lumbuye ndowooza buli kimu kibeera diversion. Buli ekibeerawo Fred Lumbuye avaayo n'alyoka agamba nti eyo diversion. Kaakati agambye nti omukolo gwa Chosen Becky bu diversion. Era avuddeyo n'alyoka agamba Chosen Becky abeere ng'abeesonyiwa bali mu struggle eby'emikolo gye, abeere nti nate tabikuba nnyo bantu kubanga ekiseera kye tulimu mbu kizibu. Mbwera Chosen Becky mbu sente ezaakoze omukolo mbuza siteeti nende Fred Lumbuye. Bibino eyo omukyala gwe bayita Chosen Becky n'omwami wa tuba tetwagala nnyo muwamudde neera nali ne mwesonyiwa naye njala mugamba ekigambo kimu mukyala
sigwa soso kuwasa omusajja naye sente z'olina eza state zeekuwa okutandika okubuzaabuza abantu goloze nti embaga yo yesinga ey'amajanja era n'otulaga nti mu Uganda gw'osingamu maama tukimanyi nti oli state funded sigwa soso kuwasa omusajja era sigwa soso okubeera omukazi tuyambe gye ebintu byo ku social media kubanga tukimanyi bakusindika kukola bintu ebyo tukimanyi bulungi nnyo ne tukwegayiridde leka ensi etambule gwe bakusindika kujja ku media embaga yo eyagala kusinga y'amajanja kuba tukimanyi nti state ekusasulira n'abantu bangi abali mu kintu kyo bangi nnyo era mwegendereze nnyo abavuga ekintu kino kuba ne boyfriend omukadde naye mwali bwe mulaba engeri gyakolamu ebintu byonna it's a script empandiika obulungi ne boyfriend omukadde naye mwali script gye batambuliramu na buli kimu kyonna naye mwali kati nono bamuteeka bazanye ebintu by'okubabuzaabuza so njala bategeeza mutegeeza abantu abo baleme bajja ku bulamu oba ku kintu kyabukulembeze na kukyusa gwagwe mulimu gwabwe oba omuntu ayogedde people power ekyo basobola muga nga tikyogere kijja kuyita abantu bakulowooze nti otegeera ekyo mukitegere bulungi temuddamu ku amakulu bintu bigenda mu maaso mu Kampala ekintu kiri kimu kukyusa ggwanga ekintu kyonna kitakyusa ggwanga mugambe bulungi nti abantu abatwesonyiwa mukko bwe tunamala nga tumaze okukyusa eggwanga egyo emikolo bajja giri ne banaaba eyambulidde mu paaka empya we don't have any problem but currently tulina ebyokukola bingi nnyo ensonga ezirimu abantu nnyingi nnyo kyenjagadde osooka obbagamba Prima Una avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Chosen Becky olw'okuba nti no munnange yakwasizza abaana ebipande nga bikoonera ddala dictator Amil okitegeera nate nga biwaana nnyo Ssekajja buli muntu ensonga eno ey'ebipande agyogerako lulwe naye katubeere nga tukuwa Prima twasiimye banakwata bipande tekigenda kujjawo nti oli ye tata w'abaana oshigide mpozinga Ssekajja oba n'abalya buli abaana n'oddamu n'obazaala buto ne bafuluma mu lubuto nga Ssekajja y'abataddemu naye oba si ekyo abaana tobagamba mbuki mubuyadde Ssekajjas just leave them they will respect their dad but please they love balina tata waabwe abalabiri era ajja balabirira naye munnange bali bameka bwe Abassekajja n'Ababeki Beki alina abaana bameka sofa not like 5 naye sebo olaba batwala single mother w'abaana nga 5 kati gwe alina bubiri oli eyo okaaba munnange weesibye w'olusajja telukwagala lukugoba luno lwakuzaalamu akaana kamu laba Chosen Becky wuuyo bamutute n'engugu oba 5 ba 6 engugu okitege Chosen Becky mukwano olowooza budo olumya ffe oba olumya Amiru mukwano kiraga mbuno tonna moving on nekyaba ne muganda ffe Chief Amiru funa bannamateeka ogende okubeza abaana abo omusaayi ku kino kye bakoze ku mbaga okagamuno yadde Ssekajja simanyi bya biki si mu mutima mubi just okwera sure nti abaana babo yes funa bannamateeka ogende okebeza abaana omusaayi Chief Amiru era linda results zibeere bi tobeera shocked actually bw'osanga ku baana abo kuliko abatali babo tobeera shocked ate bane Chosen Becky byolowooza nina olumya tolina gw'olumya Chief Amiru muvubuka muto muvubuka mulungi nyajja funa omukazi omulungi amate obuta baba gwe nababi mayindo wafunye omusajja naye ate olwo Chief Amiru oli omwana muveeko nekyala kapa eyo nali saagisiima mwalyoka ne mwawukana nali saagisiimira kodda muvubuka omulungi awasaati omukazi omubi ebyo ebyange naye nga mukwano bino n'ebyo byokola otimba abaana bijja kudda eyo mudda olowooza buno olumya ffe akiweemu ebbanga ttono ojja kutegeera buno wali weerumya
Profesa Ssekajja omugole wa foomu bw'ati munnanga avuddeyo n'alyoka agamba ebigambo bingi bye mumwogeredde mbu mwavu mbu kisimanya relationship yabwe oba obufumbo bwabwe tebugenda kubeera nga buwangaala naye avuddeyo n'alyoka abategeeza nti ebyo bye mwogera mwerimba. Bino no yabyogedde ku mukolo gwabwe ate ogw'embaga. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Abantu banwanisiza nnyo ekituufu bayogedde bintu bingi nnyo abamu batuka ne bambika driver abamu bampise ebintu bingi ebivoola naye wali olabeko omuntu nga newe bakuvuma ki newe bayogera ki tava ku sayidi yo teyinyiinyamu yadde ne bwati natuka neneebuuza naye omukyalo ono ddala kiki kubanga abantu abo bagamba oyo gaayi simanya biki ngera bimbadde mubiraba naye omukyalo ono ayimiridde nange kambabulire omukyala waaba akwata nti nawe bweyina omwagala anjiriddewo omubiri kubanga even before social media nga temunaba kuvaayo kubalaga nti twagalana era byalingawo bagamba oyo agenda kutwala wa ne batandika n'ekizibuzi ky'omuntu obutaba na ssente naye nga abanyogerako tebamanyi nakumanya ne bagamba agenda kutwala wa agenda kuyuzinga era akwagalako biki ye n'alemerako ng'amanyi ng'alabye simanyi oba yandabamu ki naye kyonna kyeyandabamu omukwano we bali nnyo ekituufu kiri nti byonna bye boogera wabiŋŋamba buli kibi wakiŋŋamba nze bwe twatandika okweyaga yambuulira buli kimu n'ambuulira okuva ku A paka ku Z so tewali kipya kye bajja kwogera kijja kukola ki kijja kuntiisa kubanga byonna ne bye bandyogedde byonna yabiŋŋamba so nkwagala nnyo siri wa bigambo bingi nze ndi wa bikolwa sigenda kuvaayo simanya njogere kino njogere ki naye I love you and I want to spend the rest of my life with you. Era nayongera okwebaza ku bazadde abazaala omukyalo ono ekituufu omukyalo muntu mulungi nnyo nze bintu bimu mukomako obukomi ne mugamba Olutalo lwa Frank Gashumba kwosa ne Honorable Sewungu aluluno jukira ntino Frank Gashumba yasooka okuvaayo n'alyoka agamba nti no Honorable Sewungu talina kyakoledde bantu bakiikirira. Kaakati no ne Honorable Sewungu wuno azizza omuliro agambye nti Frank Gashumba yali ayagala mutwala wa President Museveni mbu simanyi afuneyo ssente kwe kugaana y'ensonga lwaki munnange Gashumba avaayo n'abeera ng'ate amuvuma bubi nnyo. Amba neka nkubulire aja kumpa abi njaga tugende ku nsonga zennyini nedda nti njagala agamba sina kye so what Sewungu nze namuleeta nze omukubamu wagira 2011 nga teri muntu amanyi Sewungu ndio ampabiri muvumyeko muvwadde 2011 ngensi yonna temanyi Sewungu I believed in it. Kakati chenjagala nkolekitinge olimbira chenjagala nkolekitinge nzali yali tamanyi Sewungu naberanga ku mambo bado nali musomesa ku Shimoni nali ndinga demonstration mu Kampala ez'abasomesa emisala nali nkulira abasomesa ba Kampala mu Uganda National Teachers Union nze yali tamanyidwa Gashumba olwokuba yakola obubbi nze nali manyidwa mu line ya bubbi Gashumba yande njagala nkumusingizibwa ng'omusango mufere mutakuzajize nali mweyimiridde. No, you were member of parliament, honorable. Nchidamu. Nze njogera. Okumweyimirira. Nchidamu. Bubibwe. No, a second honorable. Omuntu bwe yayimirira kiba kitegeeza nti koti emusalidde omusango. Of course, baba ina church tekuba musango. No, but as a member of parliament. Njagala oleke tukole program go wanzikiriza nzije. Nchidamu. Gashumba mugambe. Bwaba yandeta 2011 arageri kodi we yantuza meeting natula naye nebe yandeta anyanjule mu bantu. Nze Sewungu ekyokubiri boyogera Sewungu ne Gashumba tuli mu level yemu mu bantu nze Sewungu
nontana ne Gashumba nogamba nti Gashumba zokusabira kaluma iwe kayika konna goza jali mwene ali mba mwesiga oyo mugambe kati ongambye nti sebo nkubulira alete record we yandete kalungu abe kalungu bawulire malebo blessing bakubeze kalungu oyo obuyaye bwe mbadde nsirise ngenda mufungulo lwa leero. Let's listen again. Nemuwagira Gashumba mujje mukomera emirundi eki esatu naye engine akyeyogerera ku kyalo tisewungu yanzija mukomera bwe bali bamusibye empingo so that means mwali ba mukwano ni mukwano gwe naye ngokutamubyayo oli mukwano gwe because he apparently seemed to be talking about enkulakulana mu Kalungu. Enkulakulana janvunana yeriwanga n'amazzi gakose waabwe nze nagaleta ku kyalo ekalire wetuva amasanyalaze gali gagana okujjawo kitange yazimba ennyumba naye sabe nazimba ennyumba twalina ekyuma ky'emmwanyi oba kitulira nembeera mu parliament mu 2012 nenjogera n'abamazzi amamasanyalaze ne batuwa amasanyalaze ku kyalo ekalire amazzi national water nze nga tuteeka lungu nkulakulanya kizanvunana kakati ye bw'abanvunana ye gye yakoze lwaki taswa kwekulakulanya Gashumba agamba nze sinakola nkulakulanya lwaki takola eyiye abeera luddawa alwana yavuma Kadaga okijjukira mu campaign za ba speaker navuma Kadaga omumala ngalina olanyanonya sente nakwata Katikkiro namuvuma oyo namuteeka wali avumya omusajja omunyalonda Kananula oba kitegeera nze ekintabula ne Gashumba kyenjagala nkubuulira bino mbikuwa obimanye Gashumba yali azeeke wange mu nyumba ewange wake wange wande Salama Road angamba njogere ne Museveni ampesi munjogere ne muga Gashumba sigenda kwogera na Museveni kubanga sigenda kuchuka ndibe gatwawukane mbuli ebya Museveni avuze akutte mukazi wanga munonyeza yestera ko muhanje sewungu oleka gwe nawe olabika mukazi gwe mubase mukyala sewungu oyina amanyi ngaga ayi mukazi wakyagulanye lwaki mumatisa ntoganise tukole sente nze basubuliramu okay akutte nadale kankubulire nagenda wa muhanda nze namuhanda wasengange bwe tukwatagana yakwate dambe lange kwate lya wambita Gabire Emmanuel amumanyi amugambi sewungu njatu mutwali tusengane Museveni byakoze wakayimo mumalawo namuteka kuttaka. Ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti Shalom kituufu asibibwemuko. Waliwo munnange abawagira okusibibwa kwa Shalom mbw abadde asusizza amalala biibino. Bayirawo okukwatibwa ka Shalom nze siriyo namusaasira. Waki nti Shalom amalala gabadde gamususise okuvuma abantu. Kuba yavuma oyo alina olutalo ne Tamale Birungi olwabwe n'abavubuka naye ate n'alususa n'alumbiramu n'abazadde ekikyasinza okuba ekibi so Shalom kabamusibe mwayige era kibeere ekyokulabiraka eri abavubuka bonna ababeera ku social media nga munoonya likes mulekerawo okuvuma abantu n'okuwemulira kuki ku social media. Shalom agenda kuva eruzina namulabye mu bbaasi ng'agenda yeewaga naye nkulayirira agenda kuva eruzina nga si oli Shalom gwebadde tumanyi nga kakkanye badde kukomera kuba luzira oba prison yonna eyo nsi ndala. Senga Asidi munnange yafuuse kati lawyer wa Chosen Becky. Senga Asidi avuddeyo n'abaako byayogera ku bagole baffe abapya Chosen Becky akwessa ne Ssekajja. Wandiika nti omusajja akubye Becky embaga ebyenda ne bimwetokota Becky yeewasiza naawe weewase mukyala naawe weewase. Gamba nti leka nange neewase nga Becky. Bannange nze omanyize bintu njogeza mazima. Amirise nga wali wawasa Becky. Becky nakola bino ebintu byonna twandigambye bannange abakazi bazibu omukazi yakulema okuzina ekisooka bannange temunyigira mbabuulira mazima omukazi yakulema okuzina how weegaana olubuto meaning waliyo yabalala baali bamuzina omukazi yakulema okuzina ekisooka gamba nti competition yakulemerera eyalave yakachokano bwekiri. Actually, at this point, we don't care what happened between
Professor Sekaja and Amiri, we do not care. At this point, we don't care why Amiri and Becky broke up. What matters now is Becky olwalero ayitibwa mukyala Sekaja. The Sekajas. Abakyala nakano mukawulire. Omusajja bwakuwasa n'akusanyusa n'abaana bamuwe. N'abaana bamuwe. Amiri eno tokyalinayo baana. N'abaana bamuwe. Becky, I'm proud of you. Bananga abasajja mwatu joga. Bananga abasajja mwatu joga. Dabanange Becky mumumpero bwa MP. Becky, abana b'omusajja no bakwasa ebipande. Iye abana b'omusajja bakwasize ebipande. Tugenda kutandika okukola obupande. Wabeyo wano yetulisizaako bomu ampase mulabe nenda kuba obupande. Bannange omusajja bw'atakubeerera taata w'abaana nabagamba wano omanyi bannange mubeera mu kiraasi ebigambo bibayita wano muwulira mmwe tubeera wano mu kiraasi ate nze ntegedde ekintu ekyo Becky student wange mumbuuze lwaki Becky student wange waneeno najja nembagamba omusajja akuwasa n'abaana bo enkunkumuli y'abaana abeera taatawo abeera kabaka. Becky bawe amuyita taata mugamba taata neyanziza taata webale kunjagala taata. Becky is my student. Bwe tutye bwe tutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.